biliyoni 4 ze zaweebwa Eddie Kenzo okulwanyisa Bobi Wine. Yetugamba nti alina biliyoni 4 kulwanyisa Bobi Wine. Do you know what happened that night? Yali atutisiza Kenzo. Mu ngeri y'emu biliyoni 4 ze bawadde Mpuuga n'Abedi Bwanika okulwanyisa Bobi Wine ne NUP. Kati Mpuuga bamuwa 4 biliyoni ne Bwanika yazifuna. Ate nga tukimanyi Mpuuga yakamala okwewa akasiimo ka bukadde 5 birambirira byonna n'ebisingakaawo ngenda kubeera nga mbikuwa. Sente General Museveni zateeka oba olyawo kuba oludda olumuvuganya oba olumuwabula singa yali azikolera mu ggwanga singa tetuli wala. Embeera ya Anita Amongi ne Rebecca Kadaga erabika nga si yakuggwa byongedde okuba nga bikaawa. Bingi byenkukuŋŋaanyiriza. Andrew Mwenda awagira abasiyazi ebigambo bimuwonoonekedde avuddeyo n'alya mu ndago byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera nga atugoberera. Abasinziira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. N'olunaku olwaleero nzikiriza butereevu tutandikirewo n'amawulire agagenda maaso n'okuba nga gatambula ku mutimbagano oba olyawo ne mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala kutandika ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Olunaku olwaleero avuddeyo n'atuteerayo akatambi abutereevu nnyo ng'akunga eggwanga lyonna, akunga Obuganda, akunga bannayuganda ogenda okweyiwa misinde gya Kabaka's birthday run egigenda okubeerawo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 7 lugenda kubeera lunaku lwa Sande. Buli alina omwoyo gwa Buganda amazima tugende tusobole okuba nga tudduka emisinde egyo giyimiridde ku mulamwa gwa kulwanyisa kawuka ka Mukenenya oba akawuka akaleeta Mukenenya. Era nga Ssaabasajja Kabaka ye musaale gwe baakwasa eddima eryo okulaba ng'oba olyawo okutuuka mwaka gwa 2003 nga siriimu Mukenenya ekiri atabaala muganda wange nga tumaze okuba nga tukivvuunuka oba nga tulufumanga lugero. Ye president mu katambi koolabye oba olyawo nandikuwadde ku bigambo bye naye olwa copyright mulimu oluyimba sisobodde kubeera nga nkuwa akatambi ako. Njagala kubeera nga nkugjawo. Tuyina oba olyawo ebintu ebigenda mu maaso n'otunuulira abasajja abakulu nga beesiriwaza n'ogamba bano tebategeera oba bategeera. Otunuulira Abedi Bwanika ng'apiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo alage standi ye oba olyawo ku nsonga y'ebisiyaga. Gwagamba aveeyo alage standi baamugaana okugenda e Bungereza okumala emyaka 10. Mwe Babedi nga temunaba na kutandika kwogera ku bisiyaga Kyagulanyi yali yabyogerako dda ng'abivumirira. Mu kiseera kino mugaanye okukitunuulira. Abedi Bwanika, Akina Mpuuga, Pastor Bujingo Bujiiko n'ebisigadde mwenna muli mu kuwoggana oba olyawo ebitalina makulu. Kakati waliwo omuntu gwe mwandibadde mupiininga mussa ku nninga amanyiddwa nga Andrew Mwenda. Andrew Mwenda kuva mu mwaka gwa 2013 achalenjinga amateeka oba olyawo ebiragiro ebikakali bye bassa ku bisiyaga mu ggwanga Uganda. Ne temuvangayo genda mu maaso na kubanga oba olyawo ye mumussa ku nninga. Olunaku olwaleero waliwo akatambi akalinkinze ka mukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda. Actually ebifaananyi nga wobiraba ebyo ebiri mu kuyita waawo. Ebifaananyi bino baabikwata Andrew Mwenda ng'alina omukyala. Mpuliriza, Andrew Mwenda oyo gwolaba n'omukyala yawolereza abasiyazi mu ggwanga Uganda okuva mu mwaka gwa 2013. Wabula ebifaananyi ebyo we byalinkinze kitegeeza Andrew Mwenda naye ayina jjajja akasente okubeera nga akuba ekintu kino oba olyawo abasiyazi babe n'eddembe lyabwe. Naye ebifaananyi ebyo byafulumye Andrew Mwenda agenze n'awandiika obubaka n'akatambi kensobodde okuba nga ndabako ndowooza mbawo akatambi kano. Andrew Mwenda agambye nti yenna eyagenze mu maaso n'okuba nga ata ebifaananyi bino mbega era yagenze mu maaso n'okuba nga ate ebifaananyi bino asaana kuwanika kalabba era
mukwano gwa kisiru kitegeeza agamba si mukwano gwe ono mu kicupuli wa kisiru. Katuulya ebigambo bya Andrew Mwenda. What's been happening? Regarding what? The photos. The people who posted those pictures should all be hanged because they are fakes. Bwembanga nvuddeko wa Andrew Mwenda nzikiriza mpiteko ew'omukulu amanyiddwa nga Mpuuga. Ampuliriza wenna gy'osinzira okubanga otugoberera. Nzikiriza nkutegeeze nti omukulu amanyiddwa nga Mpuuga akalira akawulira. Amazima gali nti kacyamuukiriza ebigere wansi mu ntobo ne kambuka kati akawulira mu nviiri mwateeka ddaayi ebidaayi. Oboolyawo Mpuuga waliwo ekiwandiiko ekiri mu kutambula ku mitimbagano. Ekiwandiiko kino nga kiraga butereevu nnyo nti omukulu Mpuuga okuyita mu sipiika Anita Amongi gwakolanga bawunsa ne bannaye tukkalevo. Omuntu w'otuukira kusanga obadde ropu nojja kuba komishona byonna ne babikujjako n'obeera president amyuka mukama vice president amyuka mukamawo mu Buganda nakyo ne bakikujjako nova kwelyeseeyo levo yonna waggulu bwotyo n'otuuka kubanga gwe bawunsa Anita Amongi. Kiswaza omukulu ono yawandiikidde Anita Amongi n'amutegeeza nga bw'ayagala oboolyawo obukuumi ku bulamu bwe era ng'ayagala bamwongere emmotoka za kabangali eziwerera ddala 2 sebo yasabidde ddala mu fululizo. Omukulu ono agamba nti olw'ebivumo oboolyawo ebiyita ku intaneti n'engeri abantu gye bamwinsawutingamu ali mu bweraliikirivu era asaba obukuumi bumuweebwe. Omukulu ono ekiwandiiko kino kiraga nti kyafuluma ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 wabula yavuddeyo Mpuuga n'akisambajja n'agamba nti kino ekiwandiiko kiri fake. Naye wenjagala oboolyawo tukubaganye ebirowoozo kiri fake oba tekiri fake ojja genda mu comment section ombuulire. Naye nze lwaki ndowooza nti kino ekiwandiiko tekiri fake njagala otunule ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu kitegeeza 2 mabega. Lwaki omuntu eyandibadde akola ekiwandiiko kino teyandikikoze buno obuliwo oba lwaki teyakiwandiise n'akiteekayo kati bwe kiba nga kiri feke? Lwaki teyakikoze n'akiteekayo kati? Lwaki yandikiwandiise omwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 24 ate n'akita olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 5? Tolabanga waliwo obulimba. Kino kyalinkinze bulinkinzi naye ng'omukulu amazima gali nti ebbaluwa yagiwandiise. Tukkirize era tubirinde tujja biraba kubanga njagala okiteeke mu ndowooza yaffe eya bulijjo nti bw'obanga owandiise ddala omuntu ayinza okuwandika kino ekiwandiiko ng'ayagala oba olyawo ensi ekube omukulu ono Mpuuga n'akiwandika ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde ate n'akipublishinga mu guno omwezi ng'ennaku z'omwezi 5. Njagala oba olyawo tukozesemu common sense. Omukulu amazima gali nti kino ekiwandiiko ye yakyewandiikira era n'akiwaayo bakirina. Okitegeera kakati katubirinde ye Mpuuga omusajja omukulu abadde n'emirembe gyo. Kakati otandise dduka oli mu mbiro eyalina emirembe gyo nga toyina kugambako. Kakati ebyo bye mulimu okitegedde bulungi. Naye mwami Museveni buli wakuwa kasente suubira n'ebijjirako emirembe tewaba toddamu gifuna wano nga kukwasa oyinza okuseka munna. Kale njagala kubeera nga ewa mukulu Mpuuga nvaayo. Bwe mba nga nvuddeyo njagala onzikirize mukwano gwange akatono nnyo nsooke nkutambuzeeko oba olyawo mu nsonga za kasente. Mpuliriza waliwo amawulire agagenda maaso n'okubanga nendowooza tusooka akatambi kano then tujje tweyongereyo mu nsonga z'ensimbi twongere okubanga tutegeera ebigambo nga bwe bitambula. Ku DP mugezi nnyo ayogera nnyo enzungu baamuwa kifo ki? The best DP could give is a chief whip. Thank you so much. You are joking with Bob Wine, who made you the highest office, by the way, Mpuuga has in his CV politically.
Do you know that 3 years ago, before even Mpuuga came to NOP, Mpuuga yali tayogerwa nako. He was a very intelligent man. He could analyze things because Mpuuga mugezi. But to the level of a leader of opposition, you think Mwanga Chivumbi alita chisobola chikola. Kali tuvene mu NOP. And for this, you cannot be a good leader of opposition. Asobola. Kati tuddamu gamba mbu tewaliwo. Bobi Wine could have picked anybody there. Asobola ando no bamu okuba yali waabwe. Bwe tunazanya politics ku baffe. Netuleka ensonga ennungamu ez'obukulembeze obutuufu. Abantu okukozesa obukulembeze kubanga waliwo bo kye baagala okutuukiriza. The thing is simple. Tosobola kuddamu mukama wo bwotyo. Nange nawe nandibadde Bobi Wine. Abaganda bagamba nti ezeekana tezikola ki? Ezeekana ne bisikiti zaaka. Tezaaka. Waliwo okubaawo olulimi olw'obukakamu. Olulimi olulaga olw'abyokwogera ebintu nga n'ebikolwa bigenderako. Mpuuga aweereddwa omukisa okubeera omukakamu. Omukisa yagwonoona oluvannyuma lwe yakwata miliyoni 5 ezalemeddwa okunnyonnyola. Ndowooza tutandikira ku bukadde 5 tuba tutandikidde wa tutandikire ku kiwandiiko kuva ekiwandiiko ekimulagira okulekulira. Ekiwandiiko kyajja ku ki? Do not debate the reaction of NOP. Debate the cause. Oyo ye Mirundi Junior. Oluusi omuntu ne bw'abanga ayina ebintu byayisaawo obanga temukkiririza mu kimu ne bw'ajja n'ayogera ekituufu wano tukikuleetera ne tukikuwa. Kakati ebyo bigambo Mpuuga bye yalina okukwata mu mutwe gwe nti kyonna kye kiri Bobi Wine ye mukama wange. Tukkirize tugaane. Mpuuga ne bw'obeera ng'omaze mu byobufuzi ebbanga ddene, guno omukisa gw'ofunye mu NUP togufunangako ate oyinza obutaddamu gufuna mu bulamu bwo. Bw'obanga tuwadde mukamawo kitiibwa, amazima gali nti si gwe walinnyisa Bobi Wine omuteeka waggulu mu bire gy'ali, ye Katonda. Katonda yamukuyisaako n'amwambusa. Kankubuulire tosobola mukiitinga. Njagala kubeera nga eyo ensonga ngiwummuza. Wabula nga tugiwummuza, omukulu Joel Ssennyonyi alina obubaka bwa Mpuuga. Njagala tusooke tubufune. Mpuuga bagamba tebakyamumalirako budde kubanga takyali commissioner, takyali vice president, amyuka president Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Buganda. She no longer has our mandate. So he's in the commission on his own. That we have made very clear. We've also suspended him from the position of deputy president, and NEC is handling the rest of the processes. So we thought, let's keep moving. We have taken action so that we keep moving and not to get derailed. There's other more critical issues that we need to handle. These people are stealing billions. This is 500 million shillings. It's very important, and that's why we have taken action. And we have no apologies for the action that we have taken. And anyone that thinks they will dissuade us from taking action against corrupt tendencies, no, we shall keep taking action. And it's not the first, by the way, that we have taken action against as a party. We did suspend Moses Bijiro. He was our deputy mobilization secretary in charge of Eastern region. There's lots of things that he got himself involved in. Very problematic indiscipline issues, some even related to monetary issues. We understand there's a time he went to the speaker's home to get money, and then other issues that he got himself involved in regarding the cultural institution in Busoga, very shameful things, and so on and so forth. So we suspended him. In fact, there's somebody acting in his position. So even for the Honorable Mpuuga, we suspended him, and we are moving. We have had mobilization engagements in the past. We are planning several others, which, as I have said, are going to be bigger and better. Our hope is that police and the military will not disturb us. We have seen them not disturbing other people. We hope they'll not disturb us. We hope they'll not come up with some interesting stories, and they begin to say, now there's a bomb scare. You know, so NUP, you cannot go out there. There's a
a terrorism alert. When others are moving across the country, that is not a alert. When it's NUP, that's when the alerts begin to come. So our hope is that it will be peaceful, as the other one was largely, because police largely did not disturb us, and it was peaceful. We went out there, held our mobilization activities, engaged with the people, and so on. So these are the things we want to be focusing on. Okay, bwetubanga tuvuddeko njagala nzikirize mukwano gwange nkwongereyo mu mawulire amalala nga bwe gazze, era njagala kutegeeza nti Major retired Jessica Alupo wetwogerera obudde buno ali mu ggwanga erya Rwanda era ng'ali Kigali. Yagenzeeyo mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogw'amakumi 30 era ng'akiikiridde General Museveni mu lukuŋŋaana olwo. Olukuŋŋaana luno lugendereddwamu oba lukolebwanga okujjukira ekittabantu ekyaliwo mu 1994. Alupo ayaniriziddwa muganda wange omukulu amanyiddwa nga Major General Robert Rusoke yamwaniriza, era nga ono ye mubaka oba ye mubaka ya ambassador owa Uganda mu ggwanga erya Rwanda. Katulabe Jessica Alupo ng'atuuka mu Kigali, Rwanda. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko e Rwanda, njagala kubeera nga nkutegeeza nti mwana mulenzi Eddie Kenzo tujjukira bulungi ko mu biseera bya COVID yawo. Eddie Kenzo yawaŋŋamira oba COVID yamukwatiriza ng'ali mu ggwanga erya Ivory Coast. Eddie Kenzo yabeerayo, COVID n'amucunya ne yeegayirira eggwanga limunoneyo limuzze ewaka. Abamu ku bantu abaavayo ne bategeeza gavumenti nti bwe batasobola kunonayo muyimbi wa ggwanga yapangisa ennyonyi oba oliawo emugjeyo. Yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nzijukira bulungi twali mu kiseera kya kisiibo, wabula gavumenti oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bya Bobi Wine yesitula n'ejjayo Eddie Kenzo. Bw'ejjayo Eddie Kenzo n'eryoka emuwa assignment nga yeekwasizaawo nti tukuyambye. Eddie Kenzo yaweebwa biliyoni 4 kulwanyisa Bobi Wine. Biliyoni 4 okyuse obwanga obutunuulize eyali mukamaawo, omuntu gwe wali oyagala otandika omulaba ng'ekitagasa. Eddie Kenzo yakkiriza ensimbi. Bwe yatuuka wano e Uganda n'ayita ababuloga abaaliwo mu biseera ebyo ab'amaanyi, n'asooka abagamba nga bwe ngenda obbawo ensimbi, eggwanga likoze litya, katufune akatambi ka Jjajja Ichuli. Bwe tuvaayo waliwo bwino aluma Mpuuga n'omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika, nabo baweereddwa biliyoni 4. Kale yetugamba nti alina biliyoni 4 kulwanyisa Bobi Wine. Do you know what happened that night? Yali atutisiza Kenzo. Omanyi ange yali mu population nakira ku machane yeetonda fena atulekaawo ogenze nga tokyadda sajja ne tukatabukidde tukagambye ebigambo kakaaga ebikaawa n'atulekaawo mu COVID banzija wano ne bampita nga Kenzo akomyewo ng'ali mu fairway hotel. Fairway nti wavaako mu fairway wagenda mu mistake kati yali mu fairway wano ne bagamba Ichuli fairway naye mujje nga baba bisse
covid ne batujja nga batubise tumusanga nga bamuwa fulo namba mu gym situla byuma nga anyirira musajja n'atugamba sente ezize nazo za kulwanyisa muki musajja Bobi Wine netuta ne audio nagiwako jjo omugezi yennyini tojujjukireyo audio obusagwa bwe twasula nabo anti awo nga gavumenti emuzizza jjukira bamuvuma nnyo nga gavumenti emuddiza ati wemuzza n'ayogera n'abakulu enzo yanyiiza yabateekamu obuswani bonna kigambo kyo kyajjukira kyewasooka okugamba omusajja nga bazikusuubiza enkeera kale bannange yali yakadda namukakasa kigamba isima eggwanga tetuyinza mumala galigaba tutyo siba ebintu nabivaamu omanyi tulina ofumiintiriza obuuzanga kashibaga kato nemukokinga ku makya makya twatandika kiro olwava ku fairwe live nezikoleera biliyoni nnyo zimanyi yeetonda ne bamuwampa enkoniye okay oye jjajja Ichuli omugenzi wumula mirembe amazima gali nti Ichuli wadde Ichuli baali bamukyamya ne Ichuli yalimu Ichuli basatu yalinamu Ichuli akolera abakulu mu gavumenti nabeeramu ne Ichuli owa social media ne Ichuli owaddala Ichuli owaddala yayambalanga Ichuli oli owa social media n'ayisaako ebintu ebituufu mu ggwanga kyokka ate nga bwadda muwoli gubula asala mu ngeri y'emu tulinawo akatambi katamala emirundi yabadde ne kasuku nga tamala emirundi kwegamba ajjayo obukakafu obulaga nti Mpuuga n'Abedi Bwanika baweebwa biliyoni 4 okuteekawo ekibiina oba oliawo eyandiyitiddwa nga NUP block tujjukira bwe baali mu DP bafoomingawo kye baatuuma DP block ne baleeteramu bakamiliyoni bikoze bitya kakati baweebwa biliyoni 4 basobole okutondawo ekibiina mu NUP ekitibwa NUP block njagala tufune ebigambo bino bwe tuvaayo twolekere oba oliawo ku mboozi ya mwami Museveni kati Mpuuga bamuwa 4 billion ne Bwanika yazifuna yaba nkubuli ngeda kakuwa kafulumye eggulu kaliko abantu bukadde musanvu so kati baba wa sente bakole ekibiina Mpuuga ne Abedi mbiseeki Mpuuga gye yakola yatuula nabo n'abagamba sisobola kuvaayo kati okujjako mu 2026 kakati that's what I say temukazi wo bwakeera kumakya n'agamba omusajja amukwana siyinza kumukwana kati naye kasuku bw'alifa kitegeerera tekulina ku future why kasuku ayinza omukazi akutta oba omukazi agaanira ddala kakati Bobi Wine bw'ategeera kubanga ye kyatamanyi ekintu kiri kyekimu walalabe kwanza ngenda mu opposition juzu wabadde olangiridde nabagambe nti ayikaani mu elections do you think ijja kusigala nga family yange bonaabona ati omukulu ajja kuniyamu tunakulomu tulituula ku nsi mu kabuli n'omuggulu nze nkeera so kati Bobi Wine ne Mpuuga baddiŋŋanyo babeesonyiye lwasonga eri nti Mpuuga katambi nabagambye Mpuuga yagaana Byononese 4 ze baali bamuleetedde naye muka Bobi Wine ye yakima ebi emutungo muka Lobongo yakima ebi ekalamuji Lobongo yanamuganzirye over the two ani mutungo sente ze bagamba Mpuuga Bobi Wine akkirize nti Mpuuga yamuoversayininga abakuba president yali musse nabaga nti you see omusajja kwe bayita Ssekabaka Ssuuna yali yalwala kawaali agenda okutulira abantu bonna nga bamusinga ki nga ye yalwala kawaali abasajja yabatta bonna kakati waliwo ekiseera ne Bobi Wine muntu Mpuuga yatuuka mu parliament neyezingira political power base eki kakati ono neyekwasa naye nga nze mbagamba simuka Bobi Wine awakanye nti yagenda mutungo county club ekiro nga yebise mu kuba ekifaananyi
mukalu aboga awakane mukalu bongoya awakane tekima sente Karamojja million 5 but Mpuuga rejected the 4 billion ogoba wachi kati babadde bagwichantinga wachi anti bana abaana Mpuuga bwagano bagendamu ne bamukuba ono yennyini ono ani ku bantu nekizunza lutwe yazimutwalira kati bamalidde ku kikati olwo anti kankubuulire kasola bakasibowa Mpuuga nolaba obwa monitor abasajja bano sente kukuba ebeereeki kasola bapublisha eyitiridde abasajja bano nemukozi babadde bamukuba bawamba media nange bayisenyera ekyo tekirebeerawo ku nsi. Oyo ye Tamale Mirundi n'ebigambo bye. Tamale Mirundi nga tumutadde ebbali, nzikiriza tuyiteko mu lutalo oluli wakati wa Rebecca Kadaga n'omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi. Anita Amongi gye buvuddeko najja ne mbakolera story ne mbalaga nti yali ayimiridde Busoga awo wennyini n'alumbagana omukyala amanyiddwa nga Kadaga. N'agamba nti Kadaga asusse okweyingiza mu nsonga z'omwami we. Era mu ngeri y'emu n'ayongera okubeera ng'ategeeza abantu b'e Busoga nti Kadaga tewali kyabakoledde. Bino ebigambo byaddiddwamu Alex Waiswa Mufumbiro we basinkanye. Yategeezezza Anita Amongi nti weesonyiwe Kadaga, gw'oliwo eri Bukedya, Kadaga waawano Busoga, muleke toddangamu n'okumwogerako. Ampuliriza, empalana ya Kadaga n'Anita Amongi eva luddawa. Bano njagala ojjukire nti ono ye current speaker. Ate Kadaga ye former speaker. Yaweereza mu palamenti y'eggwanga emyaka 10 nga deputy speaker, n'aweereza emyaka 10 nga speaker jjudde. Kakati ono actually Jacob Olanya omugenzi ye yaddira Kadaga oba oliawo mu bigere ne mumanyi ebyaliwo nga bakyusa Kadaga byali bingi. Waliwo okwerangira era tujjukira ebigambo bya Lwabwogo ng'agamba nti nno Kadaga oba oliawo abantu beeyo basiru, deka Olanya ajja atekinge over. Era Kadaga ne bamuseetula, bamusenza luti, ne baleeta omukulu amanyiddwa nga Jacob Olanya. Okuva kwa Jacob Olanya bagamba mbu Anita Amongi akulinamu omukono. Ebyo tetujja bigenda wala, naye olutalo lw'abano lwo terunaggwa. Amazima gali nti tebasobola kubeera nga beeyagala. Tulinda Kadaga ye kikyayinza okuddamu, wabula ng'embeera y'obulamu bwe tesanyusa. Ge mazima, tewasuubi nnyo wadde atambula naye okusinziira ku bifaananyi ebivaayo. Rebecca Kadaga ensonga ze muganda wange si birungi. Twagala kubeera ng'etugivaako. Kampiteke wa Mwami Museveni. Kino kibuuzo. Sente Mwami Museveni zaateeka mu booludda olumuvuganya okubalwanyisa, okubagula n'oba ekirala nkyo nkyogere. Singa sente ezo azikwata n'asalawo azikoleremu bannayuganda, mulowooza tekisobola kusinga okuziwa abapoliticians? Kubanga oziyiza omuntu omu saavisi n'abanga tomuwadde eggwanga lyonna. Mwami Museveni, lwaki tokwata ku ezo sente nnyingi z'oyonoona? Naye ebyo okuzikwatako kikolebwa ayagala ggwanga, naye gwe tolyagala. Mwami Museveni ebyaddala saagala kulimba, tayagala ggwanga. Era omuntu tajja nakulima nti Mwami Museveni ayagala eggwanga, aba akulimba. Ebyo nabyo njagala kubeera nga mbiwummuza ebbali. Bwe mba nga mpummuzizza ebyo ebbali, njagala onzikirize nkulekereyo muganda waffe amanyiddwa nga yeekolera Itongwa. Itongwa ayina obubaka eri Dr. Abed Bwanika. Twafunyeko yagambye nti Abed Bwanika yeekwatira omwana we. Abed Bwanika yazaala mu mwana we. Bigambo bya yeekolera Itongwa. Deka tubiwulirize. Njagala kubeebaliza wano nti mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatuta obudde okubanga mugoberera ne mumalayo story eno.
mbebaza nnyo mbebaliza ddala munzikirize mbateere wano nate tuwuliziganye omulundi omulala. Njagala okukoowoola ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde ng'aba executive bayimirira paalamenti yayimirira ffe aba Nuupu tuyimiridde luddawa ensi eteeka okutuwulira. Nasaba Pulezidenti Kyagulanyi awandiike ebbaluwa nga ya Luzungu n'ebigambo byogere mu Luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde. Njagala kuwulira eddoboozi lya Pulezidenti Kyagulanyi, njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya. Ssebo Oweekitiibwa Abedi Bwanika, nga bw'olina ansa gy'onoonya okuva mu ffe ate naffe tulina ansa gye tunoonya okuva mu ggwe, nga situnnakubuulira wa we tuyimiridde naffe tubadde twagala okumanya wa w'oyimiridde okusinziira ku mawulire agabungeesebwa nti Abedi Bwanika weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu n'omwana. Omwana eyali badde omuzzukulu mbw'ate ye ggwe taata we lwansonga wamuzaala mu muwala wo. Kaakati olw'okuba ffe tetwagala kukonjera, olw'okuba ffe tetwagala kutemako muntu bigambo, y'ensonga lwaki twagala kive mu kamwako ggwe wennyini Abedi Bwanika ng'okyeyogerere watali kubuzaabuza. Sseba Abedi Bwanika, weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wafunisa muwala wo gwe bayita Namugambe olubuto oba nedda? Wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Sseba Abedi Bwanika, ssebo Oweekitiibwa ennyo, naffe tulindiridde ansi eyo okuva mu ggwe. Ebigambo bibadde nga bibungeesebwanga naye nga ffe twewala nnyo okutemajjako omuntu ekigambo. Kwe kukulinda ssebo Oweekitiibwa ennyo gojja otwennyonnyolere oba bituufu nga weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba ng'omwana wa Namugambe wo oba omwana wa Namugambe muzzukulu wo. Ssebo otutangaazeemuuko nga naye bw'oyagala okutangaazamuuko. Abedi Bwanika, weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe omwana oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Ssebo naffe tulinze otuddemu, then bw'onaamala okutuddamu naffe tugenda kukwanikula kuwa we tuyimiridde. Ssebo ku nsonga eyo gy'oyogerako, weebaka ku Namugambe oba bakuwaayiriza? Ffe tetwagala kuwaayiriza muntu. Nze njagala ekintu kimu Abedi Bwanika agende ku TV oba ayite ku mikutu kwonna kwayogerera yeegaane nti teyeebakangako ku muwala we gwe bayita Namugambe, takolangako John Gadanga na muwala we gwe bayita Namugambe, tafunisangako ku muwala we gwe bayita Namugambe lubuto, era agambe nti omwana wa Namugambe muzzukulu we so si mwana we. Kubanga agayitingana galaga nti Abedi Bwanika weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe. Tewakoma kumwebakako bwebasi nti oleesa amawano agataata okwebaka ku mwana we, wabula wamufunisa olubuto. Olubuto tewakoma kulumufunisa bufunisa, wabula omwana olubuto yaluzaala. Kakati tusaba tunnyonnyolamu ssebo Oweekitiibwa Abedi Bwanika, weebaka ku muwala wo oba nedda? Wamuzaalamu omwana oba nedda? Bakuwaayiriza buwaayiriza oba bituufu? Kaakano ssebo tulinze kiva gy'oli ssebo Oweekitiibwa ennyo Abedi Bwanika. Omanyi abantu bakonjera, bayinza okuba bakonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yeebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yafunisa muwala we gwe bayita Namugambe olubuto naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yazaala mu muwala we gwe bayita Namugambe omwana naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti omwana wa Namugambe si muzzukulu wa Bwanika wabula mwana wa Bwanika kubanga Bwanika yeebaka ku muwala we naye ng'amukonjera bukonjezi. Y'ensonga lwaki ssebo Oweekitiibwa ennyo Abedi Bwanika tulinze kiva gy'oli
gwe wennyini jjo twennyonnyole oba omwana gwe bayita namugamba omwana ow'entumbwe zo wennyini gwe weezaalira gwe tuyita bwoya omwana owuwo ow'omuntumbwe oba amwebakako nga gwe taata we kaggwe ensonyi n'otakoma kumwebakako n'omufunisa olubuto n'otakoma mufunisa lubuto n'ogaa nti tumuggyemu tuleke kuleka bujulizi yadde omukululo gw'amayemukirano naye ne luzaalibwa n'okuzaalibwa ng'era omwana oyo muzzukulu wo ate nga mwanawo saba Abedi Bwanika kati tulinze kiva gy'oli kati gwe agenda otunnyonnyola obutuufu bw'eyo ensonga oba obukyamu bw'eyo ensonga kozesa emikutu gye gimu kw'oyitira kozesa buli mukutu kw'oyitira ojjonnyola ensi buno oba bulimba oba bituufu bwe buba bulimba ojja otangaaza oba olongoosa erinnya lyo bwe buba nga si bulimba sigalayo kale ng'otudde Abedi Bwanika bwe buba nga si bulimba nga bye bakwogerako nti weebaka ku muwala gwe bayita namugambe n'omufunisa olubuto nga si bya bulimba nga bituufu sigalayo naye bw'oba okimanyi nti bye bakwogerako bya bulimba nti teweebakangako ku mwana wo gwe bayita namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu omwana ng'eyalibadde muzzukulu wo kati mwana wo Abedi Bwanika jangu osamba jja ebintu ebyo bwe bibanga bituufu sigalayo naye bw'oba omanyi nti bakkonjera nti bakutemajjako bigambo nga tosumululangako ku musipi gwa mpaleyo n'ojjamu ne zipu yo osonseke muwala wo musajja mukulu wo ewatali nsonyi zonna otuuke n'okumuzaalamu omwana Abedi Bwanika jangu otangaaza ensi kati ekibuzo kiri mu ddiira Abedi Bwanika weebaka ku muwala wo oba nedda bakuwaayiriza oba bituufu omwana wa namugambe muzzukulu wo oba mwana wo ekyo tukikulekedde kaakano buno obusajja bulyankuzibwa kalinganga akasaanyi kalidde sente kati kalabanga n'ez'abasiya zikaagala kuzisika kali mu bipromotinga tuyirage tuyimiridde ku bisiyaga nga bwe byakkirizibwa ddi mu Uganda abantu okufuna sayidi ku byo mbuuza gwe kitaawe wammwe waka yabayitako n'abagamba nti bw'olyegadanga ku mwannyoko penaluti egenda kuba bwete ekintu ekitakkirizibwa waka nabagamba tekisobola kubeera discussion omusajja nga tulina abaana tulina abakyala mutulaba nammwe n'embaga twazikuba bwe tukuba embaga nti embaga zisusse aye bwe tusirika nti baaba abasiyazi kakati oŋŋamba otya ndage wennyimiridde ku bisiyaga ebisiyaga byaligalaizingibwa ddi mu Uganda okusobola buli omu okufunako sayidi ye kwayimirira buno obusajja buli mu kutunda bisiyaga buleese emizeezeze mu society yaffe bireese ebintu ebitaali mu society yaffe nabagamba nti bw'osanga omuntu ayogera ku bisiyaga oba abyogeddeko mu ngeri ki oba abyogeddeko mu ngeri ki abeera mu bipromotinga akakasajja kabwanika n'akatiimu kaabwe akakateeza ebyobufuzi bagenza okulaba nga tezimala zibabbye ng'ewa Museveni kuba bannayuganda babaguddemu kakati yakutte contract yakupromotinga bisiyaga kyova olaba abuuza abantu oyimiridde wa kati nze omusajja omukulu ng'ombuuza wennyimiridde ku kyebisiyaga kibanga era bwe nagamba nti Bwanika okkiriza nti wakwata muwala wo oba tewamukwata yensonga lwaki ntandise n'ekibuuzo ekyo ku bigambibwa nti wakwata omwana wo naawe osooka otunnyonnyole wakwata muwala wo oba tewamukwata ansi eri nti tosobola kwetantala kwanikula kibuuzo ekyo mu mbeera yonna kuba mu mbeera yonna mw'okyanikulirako babeera bakutyobodde n'omusajja omukulu alina abaana be omusajja omukulu alina mukyala we okujja okumubuuza waayimiridde ku bisiyaga omusajja omuganda nakabala obeera omutyobodde kubanga ebisiyaga ebitabangako mu mateeka ga Uganda nti bikkirizibwa ng'essaawa eno mulimu kubiwera ombuuza otya wennyimiridde ku kintu ekitabangawo yo wera otya ekintu ekitabangako ligo mu nsi yo okiwera otya ebisiyaga bituuka bitya mu paalamenti y'eggwanga ebisiyaga bituuka bitya ku radio z'eggwanga bifuuke discussion automatically yemmwe ababeera bali
mu kubipromotinga. Kakati kano kalinga ekinyonyi ekyasamye buli ekijja kikabaka kakati kaako kasajja kakulu kabakidde za bisiyaga. Gondi tobuulire woyimiridde ayimiridde Magere. Emagere waliyo Babi. Emagere waliyo Shadrack Mbogo. Emagere waliyo Subi Shine Nakai. Emagere waliyo Shalom. Emagere waliyo Solomon Kampala. Eyo ye Magera wayimiridde. Tosobola kubuuza muntu wayimiridde. Wayimiridde weeyogerera wokka na wokka. Temututeeka mu bintu byammwe Muzaffa. Mulye sente zammwe z'okupromotinga ebisiyaga. Fere tugenda bayambako bipromotinga kubanga nazzikuno ewaffe mu Buganda tekibangako discussion okudiscussinga ku kintu ekitabangako waka. Kitaawo n'ennyoko tebasobola kubayita nti baana bange mukuŋŋaane gwe yeekolera bonna bakakumwa nnyoko nassozi n'omufunisa olubuto agagenda kuba mawemukirano era tugenda bagoba mu kika mugende kibi kigwana wala ng'eyeefuuka etya discussion. Ng'eyeefuuka etya discussion mu kika. Abedi Bwanika kati naawe tunnyonnyole ssebo tukutaddeko awo ekibuuzo kyaffe bulijjo abantu bye beebuuza ate abamu bayinza okuba bakkonjera. Yensonga lwaki ffe twagala bive mu kamwako ng'obyegaana. Weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wazaala omwana mu muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Omwana wa muwalawo Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Nze yeekolera.